samanya saida kokulu bajose ne bazigaba ndo bodo zigaba kati luvanyuma nnyo oluvanyuma lw'emyaka nga gumu n'ekikumu n'emyezi ngono zange ebiri kati mwanyinazo wa mu Amerika gwe kungamba naga sente zo waziteekawa koze ziriwa ffenna baatuwa nti saabwebwa kubanga tebampa kati gobanja ba administrator yes tebaali balina enamba yange balina buli kiwe kyange tebalina kuyita wa muntu mulala yenna Atesa bonga sub family. Olemu project. Bazimba kayumba wekale. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Kunnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika ku papula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna. Alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Taneno iranga ojirindiridde buli kaseera olabe Queen Mother aleta shi yes twewayo kubanga tusavinga emyoyo gy'abantu twewayo okulaba nti abantu bakakanyizibwa emitima munnange ndo naku olwaleero kotedde ensonga eno tuyinza ogirabanga entono naye ng'ate nnene olw'ensonga nti omuntu avuddeyo okugyogera omanya emyaka gy'alimu omuntu avuddeyo okugyogera olaba ssente zaayogereramu oyinza okugamba naye abantu bamalira abantu obudde ako nako kasobola omuleeta ku programu n'abantu asobola okuba nti akyogerako emitima ate buli muntu alina ekimunyiiza ekinene ennyo kiyinza obutakunyiiza naye akantu akatini nekakunyiiza abamu bagereesa nti ne mu bufumbo ebintu ebinene biyinza okukutomera n'ogaanirayo naye kantu kaba katini bwe kati n'ogamba leero ŋŋenze kati nno munnange y'emu ku nsonga gyekwetedde olunaku olwaleero nga tulina omwami ono tumanyikiddwako amannya ge nga mwami Abdul Beka nga asinzidde mu UK amazeeyo emyaka egiweza ddala okutuuka mu 2 naye ensonga gy'atuwadde eri nti taata waabwe yafa yabazaalira abaana nga bawererako ddala naye okufa kwa taata teyaziika ne batwabya n'olumbe teyaliiwo ne batuuka n'okugaba ebimu ku bintu bye nga omuli ssente wasinzidde essira nga taliiwo abaana ogenda kumwewulirirako mu kugaba ebintu ssente ezo buli mwana yafuna akadde kamu n'ekitundu njogera ku Uganda naye ayina ensonga ye nti tebaamuwa ssente ze era ssente ze ezo azibanja kati abamu mwebuuza akadde kamu n'ekitundu omuntu ali mu UK lwaki abanja akadde kamu n'ekitundu ekigambo bwenkanya kintu kikulu ekigambo bwenkanya kiba kiwa eddembe ku mutima kubanga alinamu kali osanga nze bansosola nga bagamba basiri mwana w'ewaka lwaki ze ssente zange saazifuna yes baba bazimpa lwaki tezantuukako bwe wali olumirwe ngenda kubanga muteekako eddoboozi ly'omwami ono obeere nga omwewulirirako bulungi agguse ensonga ye naawe nga ogiwulidde bulungi so tetubeera netujajinga bangu bantu lwaki akoze ekintu bwekyo bw'onootuula bw'oti n'ofumiitiriza naawe ojja kumanya kikyaliko oba kyagoba kuba nange mwennyini we yankubira essimu nga mbuulira ensonga ezo nasooka sasuka kiwa nnyo bwongo ne ngamba nawe bono omwami agadde kuntawaanyaamuko obutawaanya in fact nagambako producer wange naŋŋamba mugambe tukola ku nsonga z'abantu balina bizibu oyo talina kizibu otalina kizibu naye we yatuula n'afumiitiriza n'agamba omwami ono alina obuzibu era alina ekizibu tulina okuba nga tukola ki tukitunulamu yensonga etwesobola ku luno lwaleero tugenda kuba nga tumuwuliriza otunamala omuwuliriza
tuwulirize n'abo bayogerako tulabe nti afuna obwenkanya. Tova ku program Save So taasa omwoyo tuwulirize ku maloboozi gano. Katubulire ensonga yo nenge gyoyagala Save So ekuyambe musebo. Mmadde njagala nze mampe sente zange kitange kugamba bwe yali kitaffe bwe yali afu. Ono mwami ani anti? Nze maputa Abdallah. Mwami Kamisi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Sebo kati gala tuwe ozaala wa taata yaani yali abeera wa then tutandike ensonga kwegamba omuntu asobole okumanya ekyo ensonga yo ng'ategedde obuzaale bwo. Taata wange yiga kibazo. Yiga kibazo? Kibazo kibe Emmanuel yiga kibazo. Abeera Mityana. Nange ni mwana we kubana bituli abaana bangi yafa zikibwa yafadde ewakuba yafa omwaka sikyagujjukira mabega eyo giweze emyaka 12. Tata we yafiira twali mu Uganda kyali mu Uganda nebazikibwa nebatuuka n'okwabya olumbe ne balwabya nebimanya byonna ne baprosesinga ebizigadde ne balonda ne bagenda okulonda omusika saaliwo era saalonda musika kati ebituuka mu bya administrator ne balonda ba administrator 3. Kati byonna baabikola nga tebakwebuuzizzaako. Tebanneebuuzangako. Oli mwana wa gwe mwana omukulu? Ndi mwana mukulu kati wetutuuse kubanga abakulu bonna baafa. Oli myaka ng'emeka ssebo? Omuwala omukulu gwenkulira omukulu ankulira waliwo omukulu omulala ankulira muwala kati ye muwala naye ate nze nze omulenzi nendokanziramu kati. Oli myaka ng'emeka? Ndi myaka nga 63. Yesewo? Kakati osisita waffe omukulu atukulira gyali alibandenga omukulu gwetuyita omukulu kati waali naye mu baana abalenzi ze bonna nze mbakulira kati bwe balonda ne balonda muto wange omu ku bato bange baali balonze naye nze lumwasiriyo ne balonda muto wange najja n'asika nze saabifaako nnyo. Kwegamba balonda bulonzi oba ekiraamo tekyaliwo ne balonda bulonzi? Waliwo kiraamo balonda bulonzi bakuba bulunzi nawulira bwe bagamba kale kati ne babitereeza bo nga bwe babikola kati batuka ku byesente ebyokugabana ebyo sente bwe zivaayo nze saamanya sente ki? nawulira bubulizi esente zaataala zeyali alina mu banka nga bamaze olonda ba administrator ne bakkiriziganya sente ne zivaayo. kati balonda ba administrator namanya luvannyuma ne bagamba nti waliyo sente taata zeyaleka ku akawunti tibagala bazibagabira abaana bonna negamba kale nebagamba n'abafu nabo babagabira negamba kale kati buli mwana n'afuna miliyoni emu n'ekitundu eya Uganda tuli abaana nga simanyi muwendo gwa kitange gwe yazaala naye be wamanyako mulinga mwana abaana nze abaana bataata bonna bonna sibamanyi eri musajja yali musajja by'abaana be. Okay. Kati mugwe mama omuli bameka? Hello? Gwe mama omuli abaana bameka? Nakuliko n'abafu
Yes, sir. tuli musanvu Kati abalamu muliko bano. era nga nze mwana abawala baliko basatu N'abalenzi bana. abalenzi no abawala baliko basatu tuli mukaaga oli yafa mutonyo tebamumala sikikebamamala anyway Mwali mukaaga abawala basatu n'abalenzi basatu. yeah Olumbe luwedde tata. Omwana kuliko omuwala wafa omuwala yafa toga yali akyali mutonyo. Kati bakoze olumbe luwedde kati njagala nti tulabe. Olumbe luwedde bateeseza ebya administrator byasitegeera nnyo kumanya kyesaamanya nga ssente zivaayo bwe bannyayo ssente tetebambuulira asayina saamanyako kkulu bajjayo ssente ne bazigaba nebamazigaba kati luvannyuma nnyo oluvannyuma lw'emyaka nga gumu n'emyezi ndowooza ebiri kati mwanyinazo owa mu Amerika ng'amananga ssente zo waziteekawa koze ziriwa ffenna baatuwa ziriwa zisaafuna Bagaba ssente zokka takati yalina bintu birala bikalu. Ebintu byalina ebibanja yabigaba bwati nabigaba buli mwana nennyina ekyo twali twakiteesaako dda buli mwana newe yagula abakazi be mukazi newe yali alina property y'abaana abo Kega bisigadde byonna babigaba mu bwenkanya era oli mu mativu ekya ssente kye kyakutabulamuko. biri ebisigadde ebyennaaka tebannaba kubigaba ebyennaaka ebyettaka ebyettaka tebannaba bigaba byo naye bagamba nti buli omu waali musajja yaleka yalowooza nga buli waali ow'omukazi we wali abaana kati ssente ne bazigaba bwe bagaba ssente bambuulira luvannyuma nnyo kanina okwebuuzaako nga ate ssente zo twaziwa gundi omusika nkagamba nti wazimumwa mutya genda okumubuuza ngamba ssente zo bazimpa naye nenjagala kukolera mu surprise kuzimbira ennyumba nemuga muzimbira otya ennyumba akadde kamu n'ekitundu kakuzimbira enju ezanzimbira ennyumba mwanzimbiremu nyumba nemugase bwe tosobola kunzimbira nyumba Lindako tugende mpola gwe baaziwa yali mwana wa maama wo yali muto oba omusika yennyini yazikwata mwana wa maama wange omusika mu Baganda bo ye muto era muto wange era nemubika yadde yasika ate nze mba munira we mukulira era osigala oli mukulu we kakati temugamba nti gomwana omuto ondowoleza otya okunzitimira ennyumba naye ngaemabega eyo nga basaba ebyapa by'ennyumba ziveko ennyumba nga njagala kuzimba ku nyumba ku kibanja okwo eyiyo eya famire ayange njagala kuzimba ku nyumba yange kati nekuba ne pulaani yayo kati omusajja yakuba pulaani namugamba mpa pulaani n'aginyima nanga nti olina okumpa ekyapa tugiteeka ku kyapa prosesi za Uganda zizimanyi kati nembuuza ekyapa ne bakinyima tewandi omwama kikyapa kikiri anti ogambye badde tebannabigaba ogambye baali tebannaba up to now tebannaba kubigaba oba ensonga lwaki bakusitopinga okuzimbako balinde byonna biggwe bulungi mu mateeka ogambye mwina ba administrator saabagamba kunzimbira nyumba sina bwe naligambye kunzimbira nyumba anti ku ttaka kwali oyagala ogiteeka osanga ensonga nembagamba nga njagala kuzimbako enyumba eneebeerawo nga nyumba wenaasuulanga nga nzise naye nga kuliko n'ebisenge ebirala eby'abantu abalala
Naye okomazeyo myaka emeka nga tojja Uganda? Mazeyo emyaka 25 mu mukaaga. Nga toddangako oba ng'ogendako nodda? Nzija nga nfunye ensimbi ezindeeta. Yagambye yafaali eri. Teyaziika n'obundi teyaliyo. Kale tugende mu maaso. Tusa kati netandika okubanja sente zange omusajja. Anti kamala okutunda ebisolo nemugaa tumubuulira ebyo zempa sente zange. Kale ngenda kutunda ebisolo nemugaa kale mwadde emyezi mwa. Nyinza okulaba omusajja tetandika okwekubira enduulu bannange mpa sente zange. Tugamba ati bisweta batusane nebagamba ati bisweta njagala sente zange. Kati genze nengenda kutusana nagenda mu kkooti ne babuuza naga ati ati bisweta mulimu gwe kuwa buli omu sente ze mu ngalo. Wagenda mu kkooti? Nina omuntu gwe nabuuza ne baŋŋamba nti bandiveesa omulimu gwabwe sente balina bwe bakwata sente buli omu bwe zibaga sente buli omu bamukwasa ebintu bye. Ngamaze ebyange tebakwasa babikwasa mulala kati gambe bannannyini abo bebalina okukwasa kati mabanja obanyi olwagamba biveeko negamba mwengeza mwe temwazivaako ezange lwakize mwazivaako ngaamanange sente zange nzaagala bentabudde nnyo okutuusa nemagandi bagati kati zemunaye bisuseeko nina okubyeyongerako kati naba pulogulaamu yammwe negamba ne pulogulaamu eyinza okunyamba bantaase bampe sente zange nange nzaagala nange nali mwana lwakize tewasaali mwana buulira oba siri mwana waabwe naye kakati bafuna sente ekikuluma butafuna sente ze kuba n'olaba nduddemuko ne ŋŋamba akatusooke kuba wankubira ndoza wiikisi singa 3 nga twogera nga nnoonya engeri gye tugenda okulaba tuggusa ensongayo nesooka ne ndowooza obaawa wali wakuba ssimu ng'olina busungu kubanga wentunulamu ozitowa okusinga akakadde akamu n'ekitundu naye lwaki okalemeddeko nnyo kyobona nakubuuza ogamba kamu kitundu nga za $, oba oyogera ku ze Uganda? Ubu nayingidde mu ssemu eno. Kati sente ntono nnyo. Nedda anti kati kyeneewuunya kuba nti ozitowa okusinga akadde akamu n'ekitundu si sente ntono nnyingi ddala ate kati ku mbeera yawaffe wano e Uganda nnyingi ddala kati gy'oli eyinza okuba nga sente ntono naye muli njagala kuwulira obulumi obwo obugamba nti akamu ekitundu kange nkaagala nti olinga abooleddwa olaba nga bakuzanyirako obuzanyizi ku mutwe gwo we wali obulumi awo nti sente ntono newalabikanga eyasosolwa ye lwaki abalala bonna banfuna ezaabwe n'amalira n'amalala abali ebweru banfuna ezaabwe lwaki ate era yali ebweru yangamba mwanyiraze n'omulala eyali ebweru yafuna gyebali tebalina abali ebweru gyebali naye ate bw'oyogedde ogambye gwe baaziwa baakuwa sigama titi tebakuwanga mwana etegeeza tunoonye ono yakugamba nti yagenda wanyi saabwebwa kubanga tebampa kati gobanja ba administrator tebaali balina enamba yange balina buli kiwe kyange tebalina kuyita wa muntu yenna kati ogenda kunnyamba otekereko ku nnamba y'oyo gwe baaziwa ne ba administrator twogereko nabo omuntu administrator yabadde omuntu omukulu kubanga oyo tetwogera naye omusajja eyakola ki oyo omusajja omuvubuka tetwogera naye tetulinaye
kati gefuna enamba ye kuba kati yalina ssente zo funa enamba yo ginte ebakola juzi kabakwata $5,000 nga bagimpa olwokubalananira banja nnyo nga manja administrator kati obanja kakadde kati bapanga kati nabagamba emitwalo gyabwe 5 bagitwale njagala miliyoni yange n'ekitundu namba tewazikwata zonna ozaagala wamu kati ye bwe bamuuza nti olwesiina eyo akawunti bagaa tuteeka ku akawunti katono yali yateekadde akawunti kati nteekayo akawunti nembawo akawunti y'omuntu mukwano gwange nebagaa nti sente mwaziteeka kwagana mwaba yafuna $5,000 nagamba nti sente ngitaddeyo nemugamba mmeka nti nemugaa nti sebo sente zizzeeyo sizaagala era nemugaa sente zo zizzeeyo kale kati ngenda kusaba otusindikire ku nnamba z'abaganda abo ba administrator abo n'oyo katwala ssente no sente tugenda zijja ekweziri kati n'ey'omusika ngenda kusaba oginoonya ogiteekeko kubanga ey'omusika tusabe ba administrator omusika kubanga aba administrator betubatukaza kati bo baba bakubuulira ey'omusika kuliko za ba administrator nze sikyali ku byaki ku bya musika nze okuŋŋamba obugambi okuŋŋamba sente zo twaziwaggulu tekigasa oyagala ssente zo njagala sente zange naye ba administrator balina okumpa sente zange kubanga be balina okusobola okugaba ssente nga buli omu bamuwa ssente ze sigamba nti gundi tumulowoleza ngate ekizibu ekyenina kyenjagala kugamba singa tebalina kontakiti zange nga nalinga gasoogera nabo ogamba kale naye nalina details zaabwe bonna mbeera nazo kebere biti aba administrator kakati oba nalinina lwaki tebasobola kucommunicatinga nange kakati omusika yani amannya ge kuba nina okukubira omuntu nga manyi amannya ge ne bali ba administrator nagakuweereza nyabo kamanya kwegali anti mbadde ndi mufi ebintu byonna binabikuweereza andrew seguya n'omuwala florence nakanwa kisibazo mpozi wangambye amanya mwami teganvuddemu nze bampita eryango ejja kumpita abe gyebakozesa ennyo oba budala abe budala abe okay kati tugenda kwogerezeganya nabo nze njagala sente zange mu kalamba kati kamu n'ekitundu nga tekubulako yadde 10,000 saagala ebyo nti bampa bitundu kasita omuntu atandika okusasula ebitundu obyerabira era olidde kakati obusango gw'abadimusweta buli omu bandibadde bamuwasi lwaki abalala bonna babawasinde zaabwe ze lwaki zange tebazimpa oyagala bwenkanya sente ozirina noyagala bwenkanya oyagala bwenkanya nze lwaki era nze osobola batyawo balina obukumpanya bwe bakola nze bamumanyi bwendaba kubanga bagagundi bamuwa sente zo olidde kakati mwami beeka e uganda olinayo abaana naye abaana kale era mu famire kinganga omuntu omusuula ebbali ku ngeri yange nga bwekiraba nze ku lwange bwe bulumi nange mu bulumi ogwange njagala nange mbateekeko akazito kale aleme kulyazamu okwatereka akazito bampe sente zange baleke ebyabo bakole ebyabo bampe sente zange zenjagala ebibanja saagala byabwe nebudda n'ekibanja yakitunda badi minisita baluwa bibali mitiyana abaliwa olyewo kampala sosegweyo dokita oyo kuwulirako dokita yali akola mu veterinary Entebbe wamuwulirako bana ba haji bonna taata wape teyali haji ze ndi musiraamu ku lwange nasalawo okay
bwana odoyeye yasala nawiraye awo Dr. Seguya naye musemenisne buli mwana ayina eddiini ye yasalawo gyagendamu. Kale tugenda kubanga tubanoonyaako tujja kuba tukuddira nga tulina bwe tutuuseeko nga tumaze okwogera nabo. Ekikulu mubagambe nti buli bajja kukkiriza bitundu bye mumuwadde ye mumwesereze mulamulama mwamanya enamba ye mwali mugirina mwalina kontakisi ze kyakunya okunkubira kontakisi ze ne bambuuza sente tuziteekawa nina abaana bange e Kampala nina abantu wenziteeka e Kampala mulidde bazirye naye gwomanyi nti nakoze eki nazifunye. Obwekanya kintu kikulu. Njagala mwekanya. Nza osira obwekanya. Amateekako oba sikisoma era tukinze nja kweyongerayo era niwaddembo nja kweyongera bagaye nti oli ali waddembo okweyongera mu mateeka. Naye nga bakwadde akamuka ekitundu. Kale tugenda kuddamu tulabagana. Ensonga y'amaanyi nnyo mu nnyambe. Ensonga yo tugenda gikwasa amaanyi. Kale. I can hear you. Dr. Seguya. Yes, please. Jabaleko sebo. Hello. Hello, doctor. I can hear you. Doctor jabaleko sebo. Kaina we jebaleko. Amanya yenze Mai. Mai. Yes. Nga kubiddeko okuva ku waneeno ennaggulwe ku nsonga za family waliwo omwami ali mu UK mwami Abdul Beka agambe erya Beka limusinga okumanya kati nga alina ku nsonga ze kuza taata mwami omugenzi Kibazo nga agambye nti gwe omu ku ba administrator kati n'atugamba twogereko naawe ng'alina akasonga ke katonotono era nga tayagadde kuwaawaaza n'atugamba asaba omuyambeko nti omwami gwe mwawa ssente ze muganda we tezaamutuukako kati ensonga zino zenjogeddeko oba ozimanyiiko omwami Beka ow'eyuka omumanyi kirungi naye twakola investigation zaffe. Yes sebo. Taata waffe yatuzaala mu bakazi 6. Yes sebo. Abamu balamu abamu si balamu. Yes sebo. Kaakati buli mukyala formala yalonda omuntu okukwatagana naffe ba administrator kubanga buli omu ali wawe. Kaakati omwami abe famire eyo gwe balonda ye musika yennyini omusika atugamba tibateesa bonga saabu family olemu project bazimba akayumba weekali nga bagenda kakolamu business. Omusika agamba somewhere along the way nze mumpe sente zaffe ne tusaba obuwandiike nga mubutuufu they acted as family bwe batyo naye nabeegaana neffe ne tugamba omusika hello mpuliriza ssebo ne tugamba omusika nti in the event nti no temwakola agreement eri signed abe tolina kyoyinza mugamba ate twakkiriziganya gamba omusika akwate sente aziddize abe sika nakkiriza n'akwata deposit about 1/3 of the money ensaba bagenda omuteera sente n'agimpa indeed omusika nateekayo about 1/3 mitwalo 5 n'atugamba tumuweemu obudde akuŋŋanye sente ziri endala aziteekeyo abe n'atandika okugamba nti ye sente tezaali za bitundu nga bazimuwa
ate kakati ono tayinza kuleeta bitundu yeeganye nti ye teyakkiriza nga akola projekiti bo bagamba nti nno bakkiriziganya bakole projekiti ng'abaana so kakati fene tugamba Abe nti ne bw'ogenda mu kooti omuntu tagaanye kukusasula indeed alaze intention okukusasula by actually depositing the money ku account kweziri. Let us give him time aleete sente azimaleyo tuli simanyi oba Abba ayagala tugere tukwate muganda we tumuteeke mu kkomera oba tumukole ki oba tukwate assets niye omusajja yateekayo sente agamba agenda kuleeta sente zisigadde. Abe tumugambye ekyo ye nga ye kyobola beera akkatiriza n'agamba nze njagala ba administrator nga bwe baatekawo ba administrator kuba beera balina okukola ki okuggusa ekintu kino mbuto wange oyo akwate sente zange nga bwe baazimuwa kuba yalina mu fiya nti banazimuwa mu bitundu osanga oba taabeemu kyamagezi kyazikolamu kuba nasoose mmubuuza nasoose nagaana kukissaako nnyo obudde ne mmugamba oŋambye oliwa omazeyo bbanga ki kati nga okwayanira akadde akamu n'ekitundu ng'oyinza otagiraba nnyo nga nsonga naye ate wodde ebbali ekitundu yakyogeddeko n'agamba mbu yabagamba mbu kyaddayo kyamuddira yazigaana ono we yazitwalira we yamugambye baziteekeyo n'amubuuza bakuwadde mmeka n'amugamba emitwalo 5 n'amugamba zizzeeyo. Abe mama ajesebo Abe muganda wange yesebo Abe mulimba esimu eno eri ku WhatsApp eyange ekwerisebo ngenda kuweereza yagamba mbuno yaziweereza awantu ne bazizza so bw'abagamba nti yazizzaayo which was reverse kyokka tene yes which was reverse tebaziwa muntu nti baziwa muntu azitwaleyo it was a bank deposit and account gye yabawa no Abe bw'aba akugamba nti sente yazigaana akuweereza reverse okay slip gye yaweereza kakati nze awo oyo ayogera amazima oba oluusi alimbamu nze ngenda kuweereza kati n'oyo omusika yakuweereza reverse kubanga yabeera Bungereza simanyi na reverse gye yagikola kubanga toyinza genda n'okola reverse ku akawunti etaliiyo yalinnya n'ava Bungereza n'ajja n'azi reverse yagambye ayina akawunti y'omuntu gye yakozesa n'abagamba mubise ku akawunti eyo nannyini akawunti yali Uganda kweri abagambye akawunti eyo akuweereze reverse deposit eyakolebwa tugenda kukinoonyereza kugenda mukubira mubuulire ekivuddeyo yesu omugambe nti no sente wazizzaayo mperezaako ka deposit slip akakuweereze tutandikirawo naye nze mbadde nteesa bwenti tituli ba Luganda wanje they have shown intention nti oba ki abo abantu abeeganye nti tebakki otandise okubreakinga akkirize bamuwe sentence kankukubire on the normal line nkale watu ku Uganda nange kakati mbadde nkugamba nga bwe yeegaana baganda be tabeeganye nedda yeegaana nti yabagamba okukola project bo bagamba bakkiriziganya nti sente zaabwe baziteeke wamu bakole project kakayumba kuba badda ate yaŋŋambye dokita ye yaŋŋambye nti omusika yamugamba nti kankuzimbira ennyumba
ku ssente ze nakuzimbidemu ennyumba nebuuza kakadde akamu n'ekitundu kazimba enju kuba ate n'agamba baamugaana okuzimba ku baamugaana yalina pulaani y'okuzimba ku ttaka ennyumba ne bamugaana simanyi oba ne mugaana omuwa ebyapa ng'ate pulaani bali balina okuba nga basinziridde ku muntu ng'ebyapa weebiri ebyapa tewali yamugaana kumuwa kyapa ffe nga ba administrator twagamba maama waffe eyali mu nnyumba at that time atuwe ebyapa byonna muzeeyi Dr. Katini nnyo tata kati betwogera mu bya myaka emeka twogera ku myaka nga tata yafa mu 2011 unfortunately ne maama eyali mu nnyumba nga legally wedded nafa a few years later naye taliiwo so kakati nze nkolagana n'abaana ne mbagamba munoonye mu bisenge mwonna n'abaana ne baŋŋamba nti balina briefcase gye baalabye era kano ke ŋŋenda mu Uganda kuba kati I'm on the way to the airport ŋŋenda kuvuga ŋŋenda emityana ŋŋamba abaana abo mumpe briefcase eyo tucekinge indeed ekyapa bwe kinaabeeramu kijja kuba kireetebwa mu administration tubeere nti no eyo asset tugimanyi kati omuntu ayagala okukola ekintu kyonna atandikirawo okwogera naye ng'ekyapa kyayogerako tewali yamugaana naye ekyapa ffenna tekikyatubuze tetukirina omusika agamba nti taata yakimuwaako neyeewola n'asasula n'akiddiza taata taliiwo kutubuulira oba oli yamuddiza kyapa oli agamba ekyapa yakiddiza ani taata so tulinda ngende nfune briefcase eyo nkebere oba ekyapa mwekiri then awo ndyoke manye nti yes Abe can make an application nenjogera ne baganda be ne bakkiriza oba ne bagaana ne tukitwalirawo kati kyakugamba nti baamugaana it's not true ekyokubiri omusika ŋŋamba nti bakkiriza ssente baziteekewa mu kuba miliyoni emu n'ekitundu tezimba nnyumba naawo ekyo kirabika bakkiriziganya naye Abe n'atuuka awantu oba yakyusa mutima oba yakola ki n'abagaana so kakati nze nagamba oli nti nga bwe mutaawandiika bye mwayogera biri mu bbanga kwata ssente oziddize Abe that is finished omusajja naŋŋamba nti ssente zirina ŋŋenda kukola ebintu bibiri ono ng'ekintu bwakivuddemu ŋŋenda kutunda akayumba bwe nkatunda ssente buli omu muddize ssente ze naye pressure ya Abe n'agamba nti ataano gaago nga taddeyo kanoonye miliyoni ye Abe tumuggyemu ffe tugende n'ebirala era awo we tuli kubanga we mpulira ne mu njogera ye ndaba nga buli muntu ayimiridde nga buli muntu yeesobola akadde akamu n'ekitundu ndaba nga ssente ntono muli gyagala obwenkanya kuba twakoze show eno kituufu nga tutidde mu b'amateeka naye nga tuli bampewo kati nga sandyagadde banze mu kulaba okwange ebintu bino bigende mu mawulire akadde kamu na kitundu ku basajja bigenda mu mawulire ku muganda we kubanga ffe ba administrator si ffe twakola ki si ffe twatwala ssente ze there is evidence nti no ssente zaagabibwa era naye akkiriza nti zaagabibwa ne ziweebwa omusika webale nnyo so omusika is the problem mu ngeri ye naye omusika agambye nti sensobola nkuwaddeko ekitundu kakati Abe bw'aba yagala kutwala muganda we mu kkooti oba mu mawulire nedda katukole bwe tuti tugenda badde nze nsaba ompe ku nnamba y'omusika nze njogere naye wabona ssente ze azaagala wamu kati nze Abe nze azimpe aŋŋambye nti buli mwezi oba ŋŋenda kukola bwe nti kuba naye yatwesize n'atukwasa ensonga ye nga kyafa kamu na kitundu nga kali wamu tusooke tumanye ekituufu ziri zadda ku akawunti oba tezadda njagala oyogere n'omwami Kasozi omusika waffe esimu ngenda giteekako eddakiika eno olabe kyayogera kirungi nnyo ekyo muganda waffe nzisaagala kugamba nti tugende tuwabire Kasozi tukuliki ffe our duty as administrators is to keep the family together tata nga bwe yali agikola ki
kakati sagala kutandika kuleeta ntalo kukwata ono bamusibe oli bamukoze eki kati dokita tereko mwami Kasozi omusika muyungeko tukimale nga ffenna tuli wamu tulabe engeri tugenda omumuwaamu ssente ze kamuyungeko omulabi omulungi mu kaseera kano tuli ne Dr. Administrator era nga ali mugattako omusika katufune omusika tuwulire kyagamba tulabe engeri tusobola okuyambamu omwami Abdul Beka afune obwenkanya omutima gwe gusobole okukkakkana nga afunye obwenkanya nga owabwagala. Mukama atuyambe mwami Kasozi akwate. Essimu tennaba kuba nti eyitamu atugezaako okunoonya omusika tulabe engeri tusobola okuttaanya ensonga eno kuba ensonga eno esobola okuggwa nga te abooluganda tebakoze eki tebamenyese. Ng'omusika wagamba nti ye sente nga omwami Abdul Beka wagamba nti sente ze azeetaaga wamu wetuuka kunzikiriziganya ne tugamba nti nga kati omusika wagambye nti yajja sobola sasula mu bitondotondo nga mwami Beka we yatwesize tugenda kubanga ssente zino tuzikuŋŋaanya afune akakadde kikamu n'ekitundu nga kajjudde. Ogwo omutima tunaba tetuguseevinze omutima omwoyo gunaaba nga tegukkakkanye sevaso bye tutambuliramu. Ate nyogera okwebaza famire eno agenze n'agamba kakeesi abaana balina kakeesi ke baazudde ne bakubira administrator mugamba aliwo keesi eyazuuliddwa kyangu kyakusanga olaba agambye dda tumenye tulabe ekirimu ne balinza adimini waabwe ate ng'ali wala. Halo Kasozi takutte kati kansooke nnoonyeeye bwana kituufu program save us so nange maishera mu Queen Mother ndoza munnange wange obiwulidde. Yes wabula nga sinnaba kukusiibula ngenda kwebaza omwami ateeka mu program eno ssente mwami Miti Haji Miti era ng'osobola okuba nga omufuna ku nnamba z'essimu z'olabaawo agenda kubanga akuyamba ku ndwadde ez'enjawulo okuyamba ku bizibu eby'enjawulo n'osobola okuba nti nno obivuunika singa onoobanga omwekutte ajjanjaba mu nzijanjaba ya ddiini naye nga ovaayo ddala nga Katonda awulidde essaala zo. Nga olabe puroguramu eno munnange family ebadde eri wiiringi era egenda kubanga esasula ssente ezo wabula lwaki ngambye tikanveeyo nkirage nga we nakubidde kuba famire omu n'owulira nti nno twayagadde tusooke tukizannyira ebbali kireme kubanga kijja mu kamera kuba twabagamba tulina ensonga ezimu ze tugonjoola nga teziri mu kamera naye kati nakubidde ate ku w'oluganda n'agamba kiri fine ensonga zisobola okuba nga zikola ki nga zikolebwako neziba nga ziri mu kamera kasoli haddeyo mwana wa kitaawe na nnyina ate kituyambako n'abantu abalala otuba nga tetusirikidde nnyo bintu bino ne biba nga bivuddeyo nti omuntu si kirungi nnyo okunyigiriza muntu era eri olugero olugamba nti ennyindo oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi
omwami ono ddala ekimubadde kimubeesa nti nayagala ebintu bino bijje mu mawulire oba biveeyo sente akakadde akamu n'ekitundu takayina akayina naye obwenkanya bw'abadde ayagala okuba nti buzuulibwa ono n'okubeerayo nno gwe munnanga ali engolasho eno ngakadde akamu n'ekitundu ke balwaniridde angambye queen mother kalye nze obwenkanya mmaze obufuna kinabadde njagala so omuntu omutima okukkakkana kintu kirungi nnyo kintu kiwa emirembe ku mutima kati nno gwe naye munnanga ali tusirikirira nsonga osobola okuba nga otufuna ku simu zaffe zolaba wansi awo n'otubuulira ensonga yo era oyagala tugigguse tutya tetubeera mu bya misaayi byokka tetubeera mu bya famire byokka wabula ekintu kyonna ekikkosa ngaoladda kikunyigiriza abantu eri abantu abaleyo nga bannammwe mwabakozesa ng'omuntu yakolera wali mukama we naye n'ogaana okumusasula ekyo nakyo kinyigiriza omutima jangu noonya sevaso tugenda kukulaga emitendera gy'olina okuyitamu olabe nti ofuna obwenkanya olabe nti osasulwa ssente zo omutima togukkiriza kumenyeka tokkiriza mutima gwo kumenyeka nakasinga bantu kuba omuntu olwo watambula agamba gundi oyo yandyaza amanya gundi oyo yanzibako ssente zange gundi oyo namukola nagaana okunsasula olulimi luno lubeera lubi ofuna ebizibu mu maaso eyo naye nga tomanyi kyava ku kikumbe kyava ku ssente za muntu gwe wakozesa n'ogaana okumusasula wamu nammwe abakozi be bawa emirimu n'okola n'omala ne weefulira mukama wo oba n'omubba mwami gundi mukyala gundi tosirika noonya abaseva so tugenda kuba nga tukutaawuluza engeri omuntu ono gye yakubbamu olabe nti nawe ofuna obwenkanya abamugenda n'ebintu bya kampuni abamugenda nebyogera ku kampuni ebimu abantu bingi nnyo ebisobola okuba nti abantu bikola ki bibateetera okwawukana mu ngeri etali nnungi naye nga twagala ensi Uganda buli omu abeerenga alina emirembe kubanga omukozi olina kyofuna ku mukamawo ne mukamawo alina kyafuna ku mukozi oyo tusinkane wiiki ejja mbagala nnyo program Save Us Taasa Omwoyo bwetubwetambudde olunaku olwaleero katulinde ate wiiki ejja